Nze Kefas Mayumba ni ne Munange Lukyamiza Isaac kulaba tegero olulimi nga lwa bubonero. Tutandisanaga Reverend Canon Geoffrey Byalugaba avumiridde ebikolebwa ebikolebwa abamu ku bakulembeze naddala nga bwe kyerukira ku nsonga z'obukulembeze bwa Idi Amin ebyateekebwa eggwanga lino ku bunkenke muno nga mwalimu n'okutta n'okwanganguse abamu ku bakulembeze. Bino abyogeredde mu kibangizi kya wooteeri ya Serena mu kujjukira obulamu bwe yaliko Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Luganda Burundi ne Boga Izaire Archbishop Janani Lumu mu kiseera ekyo. Ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri 1977 ekkanisa ya Uganda yagwamu ekikangabwa oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kwa Eyali Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Rwanda Burundi ne Boga Izaire Janani Lumu. Olwaleero ekkanisa ya Uganda ejjukidde Bishop Janani Lumu nga wabaddewo okukumba okuva ku Lutikko e Namirembe ne bayita mu kibuga wakati okutuuka ku kkanisa All Saints e Nakasero. Okukumba kuno kwetabiddwamu abakristaayo b'ekkanisa ya Uganda ebuna wonna okuva mu bukiikaddyo bwa Uganda. Akulira oludda oluvuganya mu Parliament Betty Awol Ochan ne yaliko omubaka wa Uganda mu mawanga g'ebweru mu biseera bya Idi Amin David Mwaka tebabuzeeyo. Bano bwe batuuse ku wooteeri ya Serena mu Kampala ne bawummulamu era we wabadde okwogera n'oluvannyuma ne beeyongerayo ku All Saints e Nakasero. Reverend Canon Godfrey Byalugaba mu kwogera kwe atenderezza nnyo omugenzi Archbishop Janani Lumu nti ono teyali mulabirizi wa Uganda yokka wabula yali wa lukalu lwa Afrika lwonna. You know, he was not just Archbishop of Uganda, he was also Archbishop of Rwanda and Burundi and even Eastern Congo. He was our chief ambassador in that regard. He was a big gift to Uganda. We thank you, the Acholi, for giving us one of your best, who was a leader who served us and who paid our ultimate sacrifice. Musajja wa Katonda ono yennyamidde olw'ekifaananyi kya Uganda okwonooneka mu mawanga g'ebunaayira olw'ebikolwa eby'ekisibira mu bbwa ebyakolebwanga Amini. There was a time when the Uganda brand was not selling well. If you mentioned you are from Uganda, one time I was in the US for school and I was, when I mentioned I was from Uganda, the next question was, how was Idi Amin? And he had long gone. He gave us a bad name, bad brand. Canon Byalugaba agambye nti Idi Amin eggwanga lino yalifugira mu mbeera ya kiyiwa musaayi nga muno mwe mwali okusuula gavumenti z'abakulembeze abalala n'obutawa Katonda kitiibwa ng'ayita mu mateeka ge agaali amakakali. The Idi Amin coup found fertile ground that had been sowed before of intrigue and sabotage, of breakdown of covenants that were not kept, disregard for God and His laws, lack of love for country, general spiritual emptiness and selfishness, and the worship of other gods. Ate ye muwala wa Archbishop Janani Lumu nga ye Sieved Lumu agambye nti eggwanga lyetaaga bannaddiini ababuulira ebyo bye bakola okusinga okubuulira ebirala ate ne bakola birala. Naye atenderezza obwesimbu kitaawe bwe yayolesa mu kusaasaanya enjiri. I think at this time we need really to look to people who inspire us. I think there are many who are still alive right now. But I think also those who have gone before us, who lived their lives honorably, who practiced what they preach, who walked their talk. That is something we don't have a lot of right now. We have people who preach, but they don't practice what they preach. Kigambibwa nti omugenzi Janani Lumu yafiira mu kabenje ka mmotoka oluvannyuma lw'okutomeregana. David Mwaka eyaliko omubaka wa Uganda mu mawanga g'ebunaayira mu biseera bya Idi Amin Dada yeerabirako n'amaaso ge ku kabenje kano oluvannyuma ebiseera ebyo eyali UTV n'erangirira nga Janani Lumu bw'afiiridde mu kabenje.
Akulira oludda oluvuganya mu Parliament Betty Awol Ochan ategeezezza nti okwagala eggwanga tekitegeeza kukyogerako bwogezi wabula ebikolwa omuli ebyobuli bw'enguzi n'okutereeza ebyobujjanjabi nabyo byetaaga okutunuulirwa ennyo. Very many times you see when we talk about corruption means that we don't love the country, we don't love our people. I went to Bulu Regional Referral Hospital on Sunday. I came out crying with tears the way I see some suffering people.